Mwasuze mutano amajaga leero nyongera okubanizaako ku YouTube channel yaffe Gomba TV 256. Leero ndeeseeki ndeeseka mu abakyala nafunye ekibuuzo enkya ya leero nyalado kiddamu mwanyinaze yambuuziza amatama ga mugaso ki eri omukyala nga sinamuddamu kibuuzo ekyo ngenda kusooka kusomesa wamu n'okuyigiriza ne gumunanga tanwategaddako nyakapesa subscribe onyigene mukadaawo buli video tunateekayo osobolenga okugifuna biki ebitwala amatama kirugenda okusooka okutandikirako ebitwala amatama ag'abakyala ngamba okuzaala kyekimu byo ekitwala amatama ngambye eki okuzaala kyekimu ebitwala amatama gwe muganda wange mpoliza omuwala n'okunaaba amazzi agookya wansi eyo sikirungi wadde n'akamu amazzi agookya si malungi nnyo okunaaba wansi eyo mu bitundu byo ebyekyama n'ekirala okwegattibwako abasajja ab'enjawulo nakisobola okutwalira amatama go jjukira kano teri muntu azaalibwa nga talina amatama mwegendeze nnyo abaana abawala ng'akyali muto buli muntu azaalibwa alina amatama nti wanjogera ku matama oba ettama nsuubira buli muntu akitegeera kuba muntu nsuubira muli bantu bakulu abalaba video zange zino saagala kukololaza nnyo olulimi luwemula kusukkako kaawo kwa zino video zo zitambula zirabibwa abantu bangi wamu n'abaana abato saagala nnyo kukolesa nnyo olulimi luwemula ky'olina okukola kukuuma amatama go ago oba okubeera nago omuganda wange omuwala olina okuba nga ebitundu byebyo obiwa service yeetya okubikolako service olina okukuuma ekisaawe kyekyo munnange nga kiyonjo olina okusaaliranga omuddo buli kaseera ne gubeera muto okukyalira ensiko nakyo kirungi nnyo kubanga osaalira ensiko gwe munnange atamanyi kukyalira nsiko kitegeeza okugikola ensiko yo njogera ku girls bin oba biyite ebijanjaalo nagambe sigenda kukozesa nnyo lulimi luwemula ebijanjaalo ebyo nokuba nga obisika kubanga weebiri okweyonja n'okukuuma amazzi nga mwegali wamu n'ebbugumu so nasomesako emabega awo ebbugumu olikuuma otya ebitundu byo ebyekyama osobola okufuna kanyeebwa nga nasomesako awo emabega awo osobola okugenda ku video ezo n'oziraba ofuna kanyeebwa n'omukunya anyway video waliwo tunagiraba osobola okugendako n'ogiraba oba tosobodde kufuna muzigo muganda ogenda kunfunira yogurt ali pure nga taliimu flavor yonna yogurt alina okuba nga talina flavor yonna naye omumasajinga yogurt ataliimu flavor yonna omumasajinga omuyisengako mpola okumasajinga nsobola mukutegeera naye olina mukozesanga emirundi ebiri atesti emirundi ebiri bunaku ekitono nnyo emirundi ebiri buli lunaku jjukira ate ne yogurt oyo omunywa obunywi naye yayambako okuzzaamu amazzi mubiri ogwo onfunira bongo ava mu mata naye ya bongo naye okugenda kikola ekintu kyekimu obeere ng'omumasajinganga ayo naye aba akola bulungi nnyo bongo kitegeera bongo naye akola bulungi nnyo infact era naye n'ow'omunywa era naye ayongerako okuwaamu amazzi mubiri gwo singa obeera ogenze mu nsonga z'omukwano omusajja akoonako obukoonyi nnyo nabunya negabirira yonna neetobereza omusajja naalya nga asootowaza ensonga ezo bamutegeera bulungi nnyo nagamba togajja kusomesa kuyigiriza wamu n'okuyiga munnanga atanuwategwattako ngenda kusaba onyinga akapesa ka subscribe onyigene mukadaawo video gye tuleteekangayo osobole okuba ng'ogifunanga wena bwe naawe n'ekibuuzo whatsapp namba yaffe eyo eri mu screen yo osobola okututuukirira n'obuuzaako ekibuuzo netukusomesa oba netusomesa ne baganda baffe abalala bonna naye kiddamu kikakaatiriza Gomba TV tetutunda ddagala
Gomba TV tetutunda ddagala, wazira tusomesa era tuyigiriza. Gwe naye n'ekibuuzo osobola kunwatsappingira ne tusobanga tusobola okuddamu ekibuuzo ekyo. Nkiddamu ko olwajja bangamba gomba njala kunguza ddagala bweti situunda ddagala, wazira njigiriza buyigiriza. Ensonga ndoza nayo sobera mugitegedde bulungi nnyo. Nga bwe nkugambye osobola okukozesanga yogati wamu n'ebbongo ate n'omunywa byombi ebyo n'obinywa okuba ekintu 2 in 1. Nywako yogati ogenda kuba okuuma amazzi mu mubiri gwo n'omugenda mu nsonga z'okwegatta ez'omukwano. Omusajja akoonako obukoonyi n'otibiriza kitegeera amazzi ngamba amazzi n'oywawo kiriya nasobola okulya ng'asoose otuwaza. Bongo yo ne yogati nayo birungi nnyo, byonna biva mu mata ate n'omuzigo omuganda era guva mu mata, which means amata ga mugaso nnyo eri gwe omwana omuwala. Amata ago geetanire nnyo okuganywa kitegeera wamu n'ogayisangako mpolampola ku ttama lyo osobola oligeza. Ekyamazima omuntu alina ettama aba alabika bulungi nnyo, aba asiikiriza buli omugenda mu nsonga z'okwegatta. Nze njogera kino kuba nze kimanyi omuntu aba alina ettama aba atunula ng'akweyambulidde kitegeera. Muganda wange omuwala weefeeko kuba endabikayo kikitiibwa kyo ng'omukyala ekitegeera. Nyongera okubasaba mugende mu maaso n'okusubscribinga okutwegattako. Buli twegattako nange nfuna amaanyi agajja wano okusomesa. Tubaagala nnyo. Gomba TV watannagyeyoungako muganda wange gyeyungeko, osuwa bingi nnyo oba tonnagyeyungako. Man, subscribe, liking and comment. Gwalina ekibuuzo WhatsApp number yeeyo eri mu screen yo, osobola okutuwatsappingirako ko netulaba ekiddako. Ngenda okubaagaliza olunaku olulungi tusinkane mu video ezinaaba zizeeko. Mukama Katonda abampeere buli omu kyasinga okwagala. Eyo esaala yange nga Gomba TV tusinkaneyo. Ja bless. Alina saa yena